Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebimu zigenza okuwera ssaawa 3 ez'okumakya galeero. Kasese badde wezeza milimita za 27 so ng'ate Masindi zibadde milimita 14. Wabula era tugezezaako ne twekenneenya ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenzi leero kitulaze nga omukuubo gw'enkuba gukyatuddemu ebitundu ebisangibwa mu makkati ga Ssemazinga Africa olw'okuba nti sserwandula mpewo ebbiri ezisangibwa eri bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde zikyali nnafu ddala. Wabula era ate twekenneenyeza ku mbeera y'obudde nga bwekedde mu Nsiyatu ebitundu ebiri eyo mu bizinga by'Essese wabaddeyo ekiddedde so ng'ate omusana gubadde gwakanga gukubakubamu. Wabula era zigenza okuwera essaawa ez'omutuntu awo wabadde olufuuyirize okusinga ddala mu ebitundu ebisangibwa nga Okkibizodo eri ebugwanjuba saako naawo ebuvanjuba. Ate era bwe tulaba ku mbeera budde nga kisobola okuba mu Nsiyatu tusuubira omusana okwaka okusingira mu bitundu ebisangibwayo ebugwanjuba so ng'ate ebiri ku mbalama z'ennyanja nalwo tusubirawo olufuuyirize so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusubirawo omusana era okwaka nga gukubakubamu. Wabula tusuubira olufuuyirize luno olw'okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale otusuubira ebbugumu okutuuka ku Celsius 27 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala so ng'ate eri mu Kalamojja 31. Wabula eri mu nsozi z'omukabaale 25. Gweno munange nasuubira okutambulako mu bigemu ebisangibwayo ebunaayira tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga Addis Ababa saako n'eri mu Lagos so ng'ate mu Arusha omusana okwememula awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 25 so ng'ate gwandagendako eri mu Washington eyo tusuubirayo oluwandagirize awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 32. Wabula eri mu Moscow nayo waliwo enkuba okutonya awamu n'ebbugumu okutuuka ku Celsius 17. Ebisingako awo ku mbeera budde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulabawo ku lutimbe lwa UBC beera bulungi weraba.